Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala mulayikinge video kigenda kuba kirungi nnyo kati olunaku olwaleero njagadde twogere nabasuubizza okwogera ku bizinesi ez'enjawulo nabasuubizza okutandikira ku bizinesi ya saluuni okusookera ddala nga tutandikira ddala nabagambye kyolina okusookera ddala ndi naawe gwanoonya ennyumba eya bizinesi naye nga bizinesi eyo genda kusaamu saluuni ey'abakyala oba saluuni ekola enviiri z'abakyala. Okusookera ddala fuba okulaba ng'ofuna ennyumba ng'olaba ennyumba eyo weeri waliwo ku bantu kyekisookera ddala. Kati ennyumba eyo woogifuna nkugambye ng'ennyumba ya saluuni nga saluuni y'abakyala. Ennyumba eyo woogifuna ng'omaze ogifuna sooka ogirongoose bulungi nale naye bagambye bino naye kankiddemu. Sooka ogirongoose bulungi nnyo mu nnyumba girongoose bulungi nnyo ennyumba ogirongoose munda. Sooka ogirongoose bulungi nnyo munda gyere nakugambye ogikube mu bumooli buli wamu kubayo olabe teri kaddagala konna kaliyo teri kantu konna kaliyo. Kati wamala ogirongoosa ogikubaakuba yita omusajja agisiige langi bulungi nnyo eba langi enkadde agitereeze bulungi. Funa langi olina okufuna langi eyo egenda okuba ng'eyaka okugeza osobola okufuna kala okugeza ng'eya green kala eyo nnungi nnyo orange kala ez'enjawulo bwezi ezaaka munda naddala omwo munda nga masaluuni ngaago gy'olina okuteekamu kala eyo. Bw'omala okuteekamu kala funa abaana basooke bagirongoose baggyemu langi eyo eyiise munda wansi ku seminti bulungi nnyo. Bamala okulongoosa bulungi ne basiimulamu bulungi nnyo naawe gwe nannyini saluuni ddamu osiimuula ennyumba eyo. Kati oba oddamu ogisiimuula nkusaba ofune eddagala eryo lye nakugambyeko ku vidiyo yasoose eyo. Eddagala eryo nagambye osobola okufuna omwetango akambula n'ebbombo ebintu bisatu ebyo bimala biyengere mu mazzi amazzi ameerere nga temuli sabbuuni. Kati omala obiyengera mu mazzi ago osobola okufuna akeeyo n'oteekamu nga bw'omaasamasa mu nnyumba eyo mu nsonda ne makkati bw'otyo nga bw'omaasamaasamu oba osobola okuteekamu ekisiimuula ekitukula n'oddamu n'oyisaamu n'osiimuulamu nga osiimuuzaamu amazzi ago g'otaddemu eddagala eryo gakuyamba okuggyamu ebyo abo ababaddemu bye babadde baleseemu. Nakugambye bayinza okuba badde bafuuyiramu emmindi bakoleramu biki ebintuntu eby'enjawulo nga naawe okitegeera gwe wenna ayingidde mu bizinesi nga bw'obitegeera ebintu by'ensi eno. Kati n'olwekyo osaanidde okikola ekintu ekyo oteekamu bulungi eddagala kiba kiwedde. Kati naawe kennyini gwe nannyini saluuni osaanidde onaabe ku ddagala kigenda kuba kirungi nnyo. Eddagala ly'olina okunaabako eddagala eryo otandise bizinesi eyo naye gitandike nga nawe wennyini onaabye ku ddagala nga bw'obitegeera omukyala osaanidde onaabe ku ddagala. Ekyo nkikubuulira nga bw'obitegeera ebyammwe ofuna omwami akututteko mu loogi akututteko eri ofunye oli nga bwe mubitegeera kwegamba osaanidde weggyeko ebintuntu ebyo by'oyitamu. Tutunuulidde saluuni gwe nannyini saluuni eddagala ly'oteekeddwa okunaabako lye lino: kayayaana, olweza, akasekera, akambula, ebbombo, namirembe, muweebwa wamu n'olusiiti. Kyenkusaba eddagala ly'olina naawe okunaabako oteekeddwa naawe okunaaba ku ddagala. Ekyo ky'olina okkimanya bw'akoze saluuni eyo nannyini saluuni naawe olina okunaaba ku ddagala nga bwe nkunnyonnyodde osobola okweggyako ebintuntu. Eddagala lyangu nnyo terigenda kusumbuwa lyangu lirabika. Nkugambye olina okunaaba ku ddagala okugeza kayayaana, olweza, akasekerako kalungi nnyo olina okukanaaba kwegamba buli omuntu omulungi abeere nga akusekera bakasitoma babeere nga bakusekera nga bayiika buyiisi kwegamba akasekerako kalungi nnyo. Abantu abalungi abo babeere nga bakusekera okitegeera bulungi nnyo. Akambula nako olina okukagattamu kalungi nnyo ng'omukyala gwakoze saluuni kwegamba eddagala lyenkulaga ly'olina okunaabako naawe otandike bulungi bizinesi kwegamba nga tolina kyeweekwasa. Ebbombo, namirembe oyo olina omwetegereza bulungi nnyo. Namirembe naye mulungi nnyo okumunaaba gw'abeera atandise bizinesi. Waliwo omuddo gwe bayita waliwo eddagala eriyitibwa muweebwa. Muweebwa naye mulungi nnyo obeera ojja kuweebwa bulungi nnyo. N'olusiiti, olusiiti olwo lulungi
olusiiti olwo lulungi nnyo nalwo ddugatta mu ddagala eryo. Bigatte wamu biri bimeka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biri ebikolo by'eddagala 8. Bigatte wamu obiyenge bulungi nnyo mu bbaafu onaabeko gwe omukyala atandise bizinesi eya saluuni. Kigenda kuba kirungi nnyo. Njagadde mbalage ebyo by'olina okukola gw'atandika bizinesi. Biki by'olina okukola? Era olina kuyitira mitendera ki? Gwe wenna atandika bizinesi nga mubimanyi wano mu kibuga olina kwefaako. Bw'otandika bizinesi olina kwefaako. Ekyo nkikubuulira okitegeera bulungi nnyo. Kati w'omala okunaaba eddagala eryo nga bwe ndikugambye bulungi nnyo nga bw'oliwulidde, ngenda kuba WhatsApp namba, nja kuba nsobola okuddamu okunnyonnyola nga maliriza. Ngenda kuba nteekako WhatsApp namba yange, otaddemu ebintu ebyetaagisaamu, biteekemu bulungi nnyo. Fuba okulaba ng'okola kasaluuni ko nga kalabika bulungi nnyo. So okuteekamu nga w'obitegeera kapeti, ekyoya bikiwe bityo. Ndikuggwa omukyala ng'otandika saluuni esiba enviiri z'abakyala. Okitegeera bulungi nnyo. Kaakati kyenkusaba gwe nannyini saluuni, nsuubira ogenda okutandika saluuni eyo obeera omanyi okusiba enviiri. Kirungi nnyo saluuni eyo nga bw'ogikoze, nkusaba obeeremu, toleka mu baana. Sooka obeerewo naddala ng'etandika butandisi. Kirungi gwe nannyini y'obeere ng'obeerawo. Bizinesi zino ze tukola, bizinesi z'olaba abantu ze bakola, esobola okubeerawo, esobola okugwa. Naye ebisuula bizinesi, ebintu biba bitono nnyo ebisuula bizinesi. Ebiseera ebisinga kati nga saluuni ng'eyo, kuba gye tutunuulidde saluuni olwaleero, saluuni ng'eyo osobola oggikola. Gwe nannyini saluuni ekisookera ddala olina okubeera n'obugumiikiriza. Saluuni oba wakagitandika nga mpya. Omuntu oyo gw'osooka naye okusiba asoose okujja mu saluuni, kimanye nti omuntu oyo wajja mukwate ng'akaleera k'omwana, mukoleko bulungi nnyo. Wamala okumukolako, fuba okulaba ng'omuwa bizinesi kaadi yo oba ng'omuwa essimu yo. Kwegamba fuba okulaba ng'omuwa ebyo ebikwatako okusobola naye okubigabira abantu abalala. Osobola okumuwa ennamba yo ey'essimu n'agiteeka mu ssimu ye, naye n'akuwa eyiyo. Okitegeera, fuba okulaba ng'omulabirira bulungi nnyo. Fuba okulaba ng'omufaako, muwe keya entuufu, olw'ensonga nti omuntu oyo azze okusiba enviiri ate yagenda okukuleetera bakasitoma abalala. W'onaamuyisa obubi tagenda kukuleetera bakasitoma oba tajja kukulagirira bakasitoma. Ekyo ky'olina okumanya. Okitegeera, kwega buli kasitoma gw'ofuna muyise bulungi nnyo. Kasitoma oyo musibe bulungi enviiri. Yagenda abuulira omukyala omulala nti wali wazzeewo omukyala asiba enviiri, naye asiba bulungi, ate ayogera bulungi, alina empisa, afa ku bakasitoma. Ebigambo ng'ebyo babyogera nnyo. Ky'oba olaba nti obeera ojja kufuna kasitoma omulala n'omulala bw'otyo, olw'ensonga nti empisa gy'oba oyisizzaamu ono yegenda okusikiriza bali abalala bajje basibire mu saluuni yo. Kati n'olwekyo kyenkusaba, empisa gy'oyisaamu kasitoma ono kirungi nnyo. Bw'obanga obadde olina akasente ng'otandise bizinesi ng'eyo, gulayo kafiriigi akatini okateeke wali mu nsonda, teekamu amazzi gano ag'ebitaano ago, gateekemu. Kati kasitoma wajja ate ye togamuguza. Olaba nti omusibye obudde bwa musana afunye, olaba nti weetagisa ku mazzi, mugambe nti kasitoma osobola okunywa ku tuzzi tuno, tewali buzibu, twaba kasitoma twabwereere. Kigenda musanyula nnyo nnyo, kuba ojja kumanya nti kasitoma ono muggyeko emitwalo 2 gye muggyeko, balako amazzi ga 5 oba ga 1,000. Asobola okunywa obucupa 2, bala nti anywedde ennusu 1,000 naye muggyemu emitwalo 2. Ekyo nno kisikiriza nnyo bakasitoma okubeera nga bajja okubasiba enviiri. Ekyo nkibabuuliramu abakyala abasiba enviiri. Funayo kafiriigi okateeke mu nsonda, teekamu amazzi ag'ebitaano ago. Buli kasitoma ajja osobola omugamba nti kasitoma, amazzi weegali awo gaba kasitoma ga bwereere, ng'oyogera naye mu bulungi nnyo mu ddoboozi ly'akawoowo. Okitegeera. Ekintu ekirala lwe lugambo oba okwogera ku bantu, kya bulabe nnyo. Gwakoze saluuni gw'omukyala, fuba okulaba nga tokkiriza bakozi bo kwogera ku bakasitoma be bava okukolako.
ekyo kya bulabe nnyo nnyo nnyo. Kuba bw'oyogera ku kasitoma oyo ng'olina gw'osiba, ate oyo kasitoma yajja okubuulira abalala nti saluuni yaawo ezibu kyeyina eyogera ku bantu. Amala okusiba ate n'ayogera ku muntu gw'amaze okusiba. Kati n'olwekyo ekyo ekintu ky'okwogera ku bantu kibi nnyo. Mulina okukigoba mu saluuni zammwe, kijja kuba kirungi nnyo. Bwe buntu obwo bugoba bakasitoma. Mulina okulekeraawo okwogera ku bantu, naddala bakasitoma bammwe. Kasitoma omala omukolako kiwedde emboozi ekomaawo toddamu mwogerako. Okitegeera kuba buli bw'oyogera ku kasitoma oyo agenda kumanya. Tekitegeeza buli avaawo musigala mwogerako. Onaasanga kasitoma ow'entondo tagenda kudda era talina kasitoma gw'agenda kusindikira ate nga mukimanyi bulungi nnyo. Kasitoma oyo gw'okozeeko ate yakusindikira kasitoma omulala. Bwe bityo bwe bitambula. Ekintu ekirala, bizinensi ya saluuni yeetagisaamu obugumiikiriza. Tugeze mu wiiki osobola okutandika ng'ofuna omuntu omu, olina okigumiikiriza nnyo nnyo. Kasita obanga ono asoose okujja omuwaddeko ennungi, omufuddeko, omukoze bulungi nnyo enviiri, kwegamba ozisibye bulungi nnyo, ng'omanyi nti kituufu kyenkoze kyekyo. Kimanye nti oyo kasitoma gw'okozeeko agenda kukuleetera bakasitoma abalala abawerako. Ekyo nkikubuulira. Kuba abakyala, olaba abakyala abo baba batudde awo, oli namubuuza ng'akaviiri kanyiridde wakasibiddewa. Nagaa munnange, waliwo omukyala yazzaawo ewaffe, omukyala asiba bulungi enviiri, alina keya, kale afa ku bakasitoma. Bwe kityo buli kasitoma gw'okolako fuba okulaba ng'omuggyako ennamba y'essimu, kigenda kuba kikuyamba. Fuba okulaba ng'omuwa essimu yo, kigenda kuba kikuyamba okutambuza mu bantu osobole okufuna bakasitoma bawererako ddala. Nkugambye obugumiikiriza kintu kikulu nnyo. Fuba okulaba ng'owantu awo opangisizza, fuba okulaba ng'omalawo owangaalirawo. Era bw'oba noonya ennyumba ng'omanyi nti ennyumba ngifunye eno teri kuva wano. Okitegeera, kigenda kukuyamba okuweza bakasitoma obakwete ne bakasitoma. Okitegeera, okukakana ng'otandisa n'okusiba ab'embaga. Singa onaaba ekintu okikutte bulungi nnyo, akasente ako bw'okafuna fuba okulaba ng'oyongeramu saluuni eyongera okukula, eyongera okunyirira, eyongera okulabika obulungi. Oba obadde tolina dulaaya ya ngalo, dulaaya gigule ey'omukono. Oba obadde tolina ennene gigule, weefiiriza akasente k'ofuna ng'oyongeramu bwongezi. Kwegamba bano bakasitoma bayongere okulaba nti kituufu ono tusibira enviiri wakulaakulana, tewadda buzzi mabega. Obuyonjo kintu kikulu nnyo. Saluuni mulina oggiyonja. Ekyo nkikubuulira. Oba olina abaana abato, fuba okulaba ng'ogoba abaana abato mu saluuni yo. Abo abaana abato fuba okulaba ng'obagobamu, kuba abaana abo bakasitoma bano tebatera kwagala nnyo baana kubalenyirira, tebatera kwagala baana kubaleekaanira, tebatera kwagala baana bato kubasemberera. Kuba bakasitoma abamu babeera bayonjo, baba beefaako, babeera bayonjo, ng'omwana wamukwatako muli awulira bubi. Kati n'olwekyo fuba okulaba ng'okuuma abaana bo nga tebasemberera bakasitoma, kigenda kuba kirungi. N'ekintu ekirala, olina okukeera. Keera oggulewo. Ekyo nno ekintu eky'okukeera kye kyasinze okusumbuwa aba bizinesi abasinga. Ne bagenda ne ku balogo, ne bagenda ne ku basawo Abaganda ng'agamba talina bakasitoma. Kumbe ng'obuzibu bwe takeera. Ebiseera ebisinga awo wabeera tekiniiki awo kumu abalina zi bizinesi ez'okuvuganya, nga mweriraanye, saluuni zeriraanye. Fuba okulaba ng'okeera. Ebintu biringa 3-4: okukeera, okufa ku kasitoma, okwogera naye obulungi, kwegamba okumufaako. Ebyo bintu bikulu nnyo nnyo nnyo. Bw'obitunuulira obulungi kwegamba n'obitereeza n'ogolola ensobi ezo, ogenda kuba ne bakasitoma n'okwewuunya weewuunye. Ekyo nkikubuulira. Tojja kukozesa ddagala liri lyenkugambye nti onaabe naye nga toyogera bubi. Tolowooza nti bakasitoma bajja kubeerawo. Onaabe eddagala otuuke ku mulimu ssaawa 4, olowooze nti bakasitoma banaabeerawo. Saluuni keera ogiggulewo. Keera ssaawa emu saluuni giggulewo. Okitegeera, ggulawo ojja kulaba nga bakasitoma bajja. Wabawo kasitoma ajja abeera atambula obutambuzi ng'anoonya saluuni y'okusiba enviiri, n'asanga nga saluuni yo nzigule.
n'agamba kangende wano woona akeera n'wabaawo oli ng'ali ku budde nga oli bategeraganye kutuuka ku Saloon ssaawa 2 atuuseewo nga wasibe kyokka n'asanga ng'ate guguddewo agenda kujja asibiraawo ewuwo asobole okukwata obudde eri gy'alaga. Olaba nti obeera n'oyo omufunye. Era kino kankibabuulire mmwe aba bizinensi naddala mu abasaaluuni muwulire bulungi. Waliwo omuntu omu yagenda ku musawo omuganda. Omusawo omuganda oyo yamugendako ng'ayagala muwe ku ddagala ng'agamba tafuna bakasitoma ebintu bye bidibira mu dduuka. Naye omusawo omuganda ono omanyi mulimu abasawo abaganda abo abagezi. Mwe bali abagezi ng'akulyako ssente ng'azikulyako bulungi nnyo n'olaba nga akkoledde naye nga talina kyakkoledde nga talina ddagala lyonna lyakuwadde ligenda kukuyamba ku nsonga eyo. Jasi ye ng'akozesa bwongo akupima. Okitegeera kati ye yamugamba bugambi twala akantu kano kyenkusaba keera ssaawa 11:30 edduuka lyo liggule oteekewo akadagala kano. W'oligula tosibaawo osigale nga waggule beerawo. Okitegeera kati ono lwe yaggulawo lwe yakeera ennyo ku olwo yakola nnyo olw'ensonga yakeera. Bano abakeera okugula ebintu abatwala abaana ku ssomero ku olwo baagulawo we kuba yali akedde kuggulawo ye yali agguddewo yekka ng'abalala bakyebase. Okitegeera ng'abalala tebannaba kujja era beewuunya nnyo ne beebuuza nti leero ono ng'akedde nnyo. Era bonna abasinga abatambula mu kkuba bakeera okutwala abaana ku ssomero ku olwo abagula ebyokulya baagulawo we. Era ku olwo yatendeeza kituufu omusawo ono akola. Naye nga si omusawo kye yakola ye yamanya nti omuntu ono ku mulimu atuukayo leeti agenda okutuukayo atuukirayo ku budde bakasitoma nga bakendedde ate ng'amaduuka mangi gagguddewo. Okitegeera kati ekibi n'amanya obunafu bwe yagezaako okumujjanjaba obunafu obwo. Yamugamba keera ssaawa 11:30 akantu kano kateeke mu mulyango akadagala kano naye tosibaawo wasigale nga waggule beerawo. Okitegeera kwegamba n'amulaga nti olina okukeeranga ssaawa 11:30 ggulawo bizinensi yo naddala gwe ow'edduuka. Okitegeera kye yagezaako okumulaga. Kati naawe kyenkulaga gwe wa saaluuni gw'omukyala fuba okulaba nga ssaawa emu obeere ng'oguddewo bizinensi yo eya saaluuni. Kigenda kuba kirungi nnyo. Ogenda kufuna bakasitoma bano abanoonya obunoonya abakeera abaagala obaseetingamu njala genda ku mulimu nyangu yaako weebiti ebyo ogenda kubafuna nga bawererako ddala. Ekintu ekirala kirungi nnyo teekewo kasitoma wo by'alina okunoonya nga azze okumukolako okugeza azze kumusiba nviiri tazze na biviiri kyokka tobirina nga mulina kutambula mayiro bifuna. Ekyo nno kya bulabe. Fuba okulaba ng'oteekawo ebyo ono kasitoma wo byagenda okwetaaga biteekewo. Biteekewo ebiviiri bibeerewo, teekawo ebiwuzi, teekawo supagulu, teekawo obuntuntu bwonna obwo obutambula n'enviiri ebyo weebityo. Kigenda kuba kikuyamba okunyweza akasente konna kabe nga kayingira mu nsawo yo. Ne kasitoma ono ennyini azze omumukolako tajja kubungabunga. Kibi nnyo kasitoma okusooka okumugamba nti sooka ogende wali eri oguleyo ebiviiri ojje wano okukoleko. Ekyo nno kya bulabe. Ajja kutunula eri alabe mu saaluuni endala alabe nga buli kimu oli akirina kyokka ggwe ate nga tokirina agambe ne lwaki sibidde ddala wano. Okitegeera kati n'olwekyo fuba okulaba ng'oteekawo ebyo kasitoma byo. Fuba okulaba ng'oteekawo ebyo kasitoma wo byagenda okwetaaga ng'ogenda mumukolako. Okitegedde bulungi nnyo. Kwegamba obuntuntu bwe buti webusikiriza bakasitoma abo n'osobola obbaweza bulungi nnyo. Ekintu ky'enjogera kikulu nnyo bannange gwe omukyala atandise saaluuni. Era n'abaana bo bano abakozi bo bateekemu enjogera. Bateekemu enjogera bayigirize bulungi okusiba enviiri. Kibi nnyo okusiba kasitoma n'agenda ng'ebintu tebiteredde. Kiba kimunyiiza aba tagenda kudda wuwo. Fuba okulaba nga kasitoma oyo omubuuza kiri kitya. Tukoze tutya. Kwegamba muteese mwogere kasitoma abeere nga mukwano gwo. Si kumusiba mwegobako ku. Okitegeera tosiba muntu ng'omuggyako bwejja. Musibe ng'omanya agenda kudda kwetere n'abalala. Abaana abo bayigirize empisa.
abo abakozi bo bayigiriza empisa baleme kwogera ku bantu. Ekyo nno kijja kuba kikuyamba bulungi nnyo. Subira bannange mbiwulidde bulungi nnyo ebintu ebyo, naddala gwe omukyala atandise saluuni oba ng'ogenda gitandika. Tunuulira ebintu ebyo bikulu nnyo, biwulirize mpola, bikulu nnyo, bigenda kuyamba nnyo. Naddala gwe atandise bizinensi, naddala gwe atandise bizinensi ya saluuni, okitegera bulungi nnyo. Olugambo lubi nnyo, okwogera ku bantu kibi nnyo, temukikola. Gwabadde akikola kisitoopinge, toddamu kikola. Okitegedde, saluuni ginyirize, giyonje. Ofuna kasente teekamu ka TV kabeerewo wali. We kabeeramu wali totumbula bibire nga bireekaana, kabeeremu. Kabeere nga koogera mpola. Teekako TV esobola mwenna obbagatta, kijja kuba kirungi nnyo. Teekako TV eyo ejja obbagatta mwenna ate nga tebireekaana, eddoboozi libeere wansi. Okitegeera, mulimu bakasitoma bataagala bireekaana. Ekintu ekyo muba munyumya emboozi, munyumize wansi. Okuleekaana okwo nako si kulungi, bakasitoma tebatera kwagala. Bwe kityo bwe kiri, nsubira byonna mbiwulidde bulungi nnyo, bijja bayamba mu abalina saluuni. Olaba bizinesi zino ze mulaba, tezeetaaga mbugendo okwate simanye eddagala olikwata oliyiwe mu saluuni omwo. Bwe bakasitoma bajja kujja buzi bokka nga beereeta bokka. Kyedagisaamu obwongo n'okumanya. Nkoze ntya okufuna kasitoma, nkoze ntya okunyweza kasitoma. Bwe kasita onaaba eddagala lino oba ng'otambulirako emikisa, weggyeko ebisiraani, kwegamba nga buli akutunulako yenna amwenya bumwenya, buli akutunulako agamba ge bannaye ngenda wa maama gundi, omukyala oyo ayogera bulungi, omukyala oyo atunula bulungi. Okitegeera kwegamba eddagala lino linagambye okunaaba mu kusooka. Akasekera ke bayita akasekera kalungi nnyo okanaabira mu ddagala. Okitegeera, buli muntu yenna abeera agenda kukusekera, naddala oyo omuntu omulungi aba ajja kukusekera, abeera ajja kwagala. Okugamba buli kaseera aba alaba omusanyula. Kati n'olwekyo bakasitoma obeera ogenda banywerezaawo bw'otyo, kigenda kuba kirungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Gwe atategedde ng'oyagala kwongera okunnyonnyolamu, WhatsApp namba weeri. WhatsApp namba eri 077873401. Yeeyo WhatsApp namba. Tusobola okugenda mu maaso n'okunyumyamu n'okunnyonnyola ebirala, tewali buzibu. Bwe kityo bwe kiri, tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti, YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala, likinga video. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.